Omulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinge kakungulu akubiriza Banayuganda Baddemu okuba Abesimbu Abesigwa era abamazima kuba bimu kubikuza obuntu bulamu n'eggwanga okutebenkera. Omulangira Nakibinge abadde awerekeddwako mutowe Kalifani kakungulu babadde ku dduwa ya jjajjaawe Ssekabaka Kalema emmende mu Busiro n'asaba buli muntu okukoppa Ssekabaka Nuhu Kalema ebyakolanga. Yamanya nti obusiraamu y'eddiini ye n'ayimirira ku yo ne bamutwala mu buwaŋŋanguse naye n'abanga teyeekkiriranya kugamba nti kabandabemu ebyange bitereere. Bw'oba nga waliwo kye tulina okuyiga ku ye bulijjo kuba n'amazima era okuba abeesimbu n'okulemera ku nsonga. Kye kintu ennyo ekikulu kye tulina okumujjukirako nga Ssekabaka Nuhu Kalema. Yagenda mu buwaŋŋanguse ekijungute mu ntalo z'eddiini naye abakubanga abaalinga abantu ab'omulembe guno yandisobodde okuga nti abange munnanga ki kanzikirize ebyammwe nsigale ku ntebe, naye teyakikola. Kyakuyiga ky'amaanyi nnyo eri abo bonna abaana n'abazzukulu. Bw'olaba emisaayi gino nga tegyekkiriranya waliwo gye kiva emabega, ti okulemera ku nsonga kiri mu musaayi. Omulangira Nakibinge era atenderezza n'avakaana azaalwanira amasiro ag'enjawulo wano mu Bwakabaka bw'atyo n'akubiriza abalangira n'Obuganda bonna okutwaliramu bakube ebibuga by'Abassekabaka nga babiteekako bbugwe okubitaasa abasaatuusi. Omulembe gwe tulimu abantu bafuuse ekizibu, balowooza nti empya zino oba embuga zino za kulyamu busumooni. Naava kaana naye akoze kinene okulaba ng'embuga zino zisigalawo, era kinsanyusiza nnyo okuba nti atwanjulidde omulimu guno ogw'okuteekako bbugwe. Bwe tutaateeka bbugwe ku bibuga bino bijja kuggwaawo, ate nga gemaanyi gaffe kyekifaananyi kyaffe. Ffenna tukkiriziganya era tutambule naye n'abalina obuvunaanyizibwa wano okulaba nga bbugwe ono ateekebwako era ebibuga bino bibe nga bisigalawo. Ssekabaka Kalema ono waliwo bannakigwanyiza abaali baagala okukibuukira ti abange abantu beerabidde Ssekabaka Kalema noga nti gwe mukosa kabira ebintu bino ebya Ssekabaka Kalema obimanyiddewa oba twasobola okukikola ku mulembe guli ogamba otya nti tumwerabidde. Mu ngeri emu Omulangira Nakibinge yeebazizza nnyo ssente wa disitulikiti wa Kiso Dr. Mathiolanga Bwanika olw'okulwanirira obutonde bw'ensi n'asaba Bannayuganda bamukwatireko mu lutalo luno olw'okutaasa ensi obutasaanawo. Omulangira Nakibinge yakwasizza ssente w'olukiiko oluvunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abataka emmende Dr. Muhammad Kibirige Mayanje ebyapa by'ettaka bibiri eby'amasiro gano n'asaba okubikuuma obutiribiri ate bakulaakulanye ekifo. Mu kusooka Profesa Kasule Muhammad yaliko Ssenkulu wa Yunivasite y'Abayisiraamu ya IUIU Embale ng'era yakulira ekibiina ekigatta abalwanirira embuga ya Ssekabaka Kalema yatotodde ebyafaayo by'ekitundu ekyo n'ebizibu bye kiyiseemu n'asaba bakwatireko mu lutalo lw'okukikuuma. Profesa Abesimbu okuva Makerere University nga yabadde omwogezi w'olunaku atenderezza nnyo Ssekabaka Kalema nti ono yakola nnyo okukuza eddiini y'Obusiraamu mu Uganda. N'alinnya w'amasiro gano Omumbejja Mariam Luwedde wano wasinzidde n'abasaba okubakwatirako okuuma amasiro ago n'amalala gonna gakuumibwe bulungi n'okugalabirira ate n'okugataasa abasaatuusi. Omwana w'Abambejja Naavakaana Zaawedde nga y'omu ku bazze balwanirira amasiro ag'enjawulo akubiriza Abaganda baddemu okwagala ensi yaabwe nga bajjajjaffe bwe baakola. Minisitule y'ebyobulamu erabudde bannansi obutakoowa kugoberera biragiro by'abasawo mu kwetangira endwadde enkambwe n'okusaasaana kwazo naddala endwadde nga Ebola COVID-19 ezaawuniikiriza ensi eno. Emyaka giweze 10 okuva amanga mu bugwanjuba bwa Afrika lwe gaazingibwako ekirwadde ky'Ebola ate era giweze emyaka 4 okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyajojobya ensi eno. Wakati mu kwefumiitiriza ku mbeera y'endwadde z'enkambwe akulira ebyokulwanyisa endwadde enkambwe mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Henry Chobe Bosa asoomozezza bannansi basigale ku bwerende obw'endwadde enkambwe ng'ezo nireme okuddamu okubagoya. Twalaba mu COVID emyaka 4 emabega nti COVID tukwata tetumanyi kyetwaliga nti unaware ne devastation COVID yatulinako mu Africa kitulaga nti ekyaliwo mu Africa mu West Africa emyaka 10 emabega kisobola okuddawo. N'olwaliro tugamba nti era mu recommendations tukoze tugamba kino tekisobola kuddawo, tulwane nnyo kuba nti tusobola kuddawo. Ku lw'ensonga tuyinza okutastopinga Ebola kuva mu wild gy'abeera mu ttale gy'abeera ne tusobola okuziyiza the effects ezimuvaamu. So kyetujjukira ekyo ng'ekigendererwa tulina okulwanyisa ennyo okulaba nti ensi esigala ng'eri safe.
Abatuuze b'Eggayaza Kirimya ekisangibwa ekimanya kabonera mu kibuga Masaka bawanjagidde ab'ebyokwerinda babayambeko ku bubbi obususse mu kitundu kyabwe naddala obudde obw'ekiro ng'abantu babayingirira enkya n'eggulo. Abatuuze bagamba nti mu kiro ekikeesezza leero waliwo be bayingiridde mu mayumba gaabwe babanyaze okubaleka sseke. Wabula bateebereza nti ababbi abanyaga abantu bakolagana bulungi butereevu n'abavubuka b'omu kitundu ekyo nga bo basuula enkese obudde obw'emisana olwo ababbi ne babayingirira ekiro. Ismesu Mutebi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ababbi ne babba enkoko era bano bakozesezza master key ne bamenya oluggi era tusaba aba security kwongera mu kokumanyi mu division ene yakimanya kabonera okulawuna bitundu bino kubanga obumenyi w'amateeka buyitiridde budde obw'ekiro abamu tebaagala kukola baagala kubba bintu bya bannaabwe n'olwekyo tetugenda kukkiriza mbeera okutuukawo mu kitundu kino tusaba Allah tutaase ababbi bano. Poliisi mu Kampala emiriraano erabudde abasirikale baayo abasusse okujja ku bantu ensimbi mu bikwekweto bye bakola okuli eby'ababoodabooda n'abatakisi nti gwe banaawaabira yenna kaakumujjuutuka. Poliisi okangula ku ddoboozi kijjidde mu kiseera nga bagoba boodabooda n'abatakisi mu Kampala beemulugunya olw'abasirikale abasusse okubaggyako ekyoja mu miro. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango alagidde abasirikale abadde bakola kino beddeko. Manya kumenya tukola ki omenya mateeka tuwo omusirikale ki twogera n'abasirikale baffe buli lunaku antu baba bagenda mu kikwekweto babeere n'empisa ate bamanyi engeri gye bateekwa kuyisaamu ababodaboda n'abasabaze si okukozesa amaanyi si okusanga waboda ng'avuga sipiidi ng'ali mu sipiidi n'omukwata ayinza okugwa ekikubo kasita agwa ekikubo bweti owaboda najja ne yeemulugunya omusirikale owa poliisi yakoze ekyo tujja kuvunaana omusango. Poliisi mu Kampala n'emiriraano era erabudde abagoba ba boodabooda obutaddamu kuwa abasirikale ensimbi nti bakkirize waakiri babawe ebipapula ng'enjogera bweri ssente bazitwale bazisasule mu bbanka. Ng'abaddu ba Allah abayisiraamu bakyali mu kisiibo eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, disitulikiti w'Essembabule Sheikh Abdallah Semakula akubiriza abayisiraamu okukozesa obudde buno obw'ekisiibo okutabagana ne bannaabwe wabwewo emirembe n'obumu olw'okuzimba enkulaakulana n'omwoyo n'omubiri. Mu bubaka bwe obw'ekisiibo eri abasiraamu Essembabule, Sheikh Abdallah Semakula era ajjukiza abayisiraamu ku bikolwa eby'ekisa n'okuyambako abatalina mu nkola ey'okutoola zaka. Omwezi guno mwezi gwa saasira mwezi gwa kutonyiwa shaitaani zonna zisibwa emiguwa mwezi guno gwa Ramadan era mwezi gwa Ramadan olw'obulungi bwago n'obukulu bwago buleetera n'abasecurity mu nsi yonna okuba nti bufuna butabanguko bwonna olw'okubanga shaitaani ziba zisibiddwa. Kyenva nsaba Banayuganda omwezi guno tugukozese okufunamu ebirungi bye tulyanjula mu maaso ga Katonda twewale okukoleramu ate ebibi ebirituvunaanyizibwa nga ne shaitaani teziriiwo. Mwezi guno gwa Ramadan mwezi gwa kugaba nnyo. Mu buufu bwe bumu obwo omusuubuzi w'e Buturuuki ne China wabula nga mwana nzaalwa w'e Mateete Yasini Kironde Mugatta naye asinzidde ku muzikiti gw'Ekibendo ne Kaalububbu mu disitulikiti y'Essembabule mu kusiibulula abayisiraamu n'asaba abasiraamu okweyisa obulungi n'abo abalina obusobozi okukwatirako abatalina. Ssentebe w'omuzikiti gw'Ekibengo era nga ye ssentebe wa ggombolola y'Emitete Ssenyonga Beekabyayi yakubiriza abakulira omuzikiti okufaayo ku kibiina ekyabanjulirwa bo bennyini okuyamba kubanga ate waliwo abakulembeze abaavaayo edda ne balabula abantu kwe kubasaba beegendereze. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Moses Banja alabudde nti ekkanisa yandiwalizibwa okweddiza amasomero gonna gavumenti ge yatwala singa eneremererwa okugaddaabiriza obulungi n'okugawagira mu by'ensimbi. Omulabirizi Banja abadde ku ssomero lya Luzira Secondary School eribajaguze okuweza emyaka 40 n'okwebaza Katonda olw'ebirungi ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga omwaka 2023. Uganda abaffe basomera bwereere era bwe banaava mu ssomero lino banaaba tebasobodde kufunayo kintu kyonna banaaba basomedde bwereere naye batuba twagala abaana baffe okubaako kye bafuna n'okubayigiriza okukola n'okubala ne mu nsi muno tewali kya bwereere oteekeddwako okubaako ky'owaayo
naliko Bungereza ne baŋŋamba nti eyo teri kyabwerere ge mawanga gakulaakulanye ne baŋŋamba it's only water ebirala byonna oteeka okuwaayo essente oteeka okubaako kyowaayo okusobola okukulaakulanya amatendekero gaffe gano agatendeka abayizi baffe kyokka n'ebirala bigenda mu maaso. Ku mukolo ogwo mbaka akiikirandaka wa East mu Parliament Ronald Nsubuga bali mwezo yasabye gavumenti yongere ku bungi bw'amasomero mu Nakawa kikendeeze ku mujjuzo mu masomero. Yali somero nga siri eriri awo nti likola bulungi naye with determination ndabye ddala improvement y'amaanyi ekyennaku nti lyessomero lyokka lyetulinayo lya USA lyokka erya gavumenti mwena omukono era twagala okwebaza gavumenti kyosobodde okukola. Akulira essomero lya Luzira Secondary Ssenyimba Homisdas Peter yategeeza nti bakyalina ebibasoomooza ntoko gamba ng'omujjuzo gw'abayizi. Teekateeka y'okuyigiriza abaana secondary school senior 1 okutuuka ku senior ey'okuna empya tugikutte n'amaanyi mangi tukoze emisomo egitali gimu okulaba nti abasomesa bayambibwa tegeera ekibasuubirwamu. Tukola enkiiko z'abazadde era ku buli mukisa gwe tufuna ogw'enkiiko z'abazadde abazadde tubanyonyola ne tubategeeza engeri kabikulamu eno gyekolamu nti omwana taba mwereere. Abakristu mu ssaza lya Kindamityana basabiddwa okusigala nga basiiga ekifaananyi ekituufu ekya Yezu Kristu nga babadde bakola mu nnaku ez'akalema. James Kana Sebuguzi kabituwe. Ku Kereziya y'omutukuvu Nowe Kindamityana misa y'ekitiibwa ekulembeddwamu omubeezi wa bwanamukulu wa Cathedral Reverend Father Sirili Balaba wakati mu bikumi n'ebikumi by'Abakristu abeetabye mu bungi mu misa eno ng'Ekereziya ebooze abamu ne bawalirizibwa n'okugikwatira ebweru. Mu bigambo bye bw'abadde abuulira Father Sirili asabye abali mu bifo by'obukulembeze mu nsi eno bulijjo obuteegulumizanga balabire ku Yezu Kristo nti yadde yali asobola okufuna buli kimu naye bwe yali atambula okugenda mu kibuga yalinnya kalogoyi kolowooza nti ku mulembe ogwo kandibadde kalayisi nnyo. Mu ngeri y'emu Father Balaba akalaatidde Abakristu nti mu Sabbiiti eno entukuvu basigale nga basiiga ekifaananyi kya Yezu Kristu ekituufu nga bwe babadde bakola mu nnaku ez'akalema. Era ekyo kyetubadde tweteekerateekera ne mu budde bw'ekisiibo tukyakiriwo era Omukama akyatuyita naye kati tuzze n'ensansa ezo nga tugamba tugenze kulwana ne Yesu tugenze kufa ne Yesu tusobole ayingidde mu kibuga Yeruzaalemu tumukubidde emizira nga kabaka waffe ne tumuyimbira ennyimba tumugamba fuga. Ekyo kyetwolesezza era kyetuteekeddwa kyatuyitira okubeera nakyo mu mitima gyaffe gituyingidde naye mu Yeruzaalemu ebinaamugwako eby'ennaku n'ebyessanyu tutambule naye. Ku lwa 88 akatunyize 8 CBS FM y'obujajja James Kana Sebuguzi ku Cathedral y'omutukuvu Nowa Kindamityana. Ate Ssaabadinkoni w'e Kabungo mu bulabirizi bwa West Buganda Venerable Christopher Waswa Kafeero abuulidde Abakristaayo okweyambisa Sabbiiti eno entukuvu bezze bujja mu bikolwa byabwe ate n'okuba abawulize eri Katonda yabatuma ku nsi. Nsubuga Muzaffaru y'abirina. Ssaabadinkoni ono Reverend Christopher Waswa Kafeero okwogera bino asinzidde ku kkanisa ey'e Kabungo mu busaabadinkoni buno mu kusaba okubaddewo enkya y'olunaku olwaleero. N'agamba nti Abakristaayo basaana okuba abawulize eri Omukama. N'agamba nti Sabbiiti eno entukuvu basaanidde okweyisa obulungi. Reverend Christopher Waswa Kafeero ategeezezza nti omuntu buli lwakola omulimu omuntu oyo gwe yamutuma n'agukola bulungi aba n'ekitiibwa kinene nnyo. Mazima tova mu mazima olwa kitiibwa tokivaamu tova mu buweereza obwo bw'omaana obuvaamu ofuga ekitagasa. Temulaba ebiwennaku zino waliwo lishafu eyakoleddwa abadde b'ebitiibwa abamu tebakyali babitiibwa kubanga abadde abatuma abaggyeko ebitiibwa. Ekigambo kye ekyokusatu Mukama waffe yatuuka mu Yerusaalemi ne yeetolooza amaaso n'alaba ebyali bikolebwa. Simanyi Yerusaalemi wo ali atya. Mukama bwe yeetolooza amaaso mu makaago mu mirimu gyo ebikolebwa bimuweesa ekitiibwa. Mukama ng'alongoosa Yerusaalemi alongoosa obulamu bwo alongoosa emirimu gyo nga yakulembedde. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu. Ate ng'Ekereziya ejaguza olunaku lw'amatabi nga bajjukira okugenda kwa Yezu Kristu mu kibuga Yerusaalemi mu kitiibwa n'okuyingira Sabbiiti entukuvu. Abakristu basabiddwa okubeera abatukuvu mu bulamu bwabwe bakyuse ne mu nneeyisa. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Namagunga mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi Reverend Father John Chrysostom Serwadda yabasabye bw'atyo abadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ku Ekereziya eyabbulwamu Omutukuvu Jude
ku kyalo bw'efulumya ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Olunaku lw'amatabi Omukama tumusabe ffenna nga bwe tuzze n'abatazze tuyingire wiiki entukuvu nga tuli batukuvu naffe tufaanane wiiki gye tuyingidde naffe tubeere batukuvu mu maaso g'Omukama okusingira ddala. Tutuno tukutte ensansa zaffe zimaze okuweebwa omukisa. Abaana abato ensansa ze mukutte zizaakulukamu mikeeka. Lusansa lutukuvu era tulina olutwala nga ebyo nga biri bityo ekitongole ky'ekereziya eky'ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Masaka kyagala babeewo amaanyi ag'enjawulo agongerwa mu masomero gaayo mu kutumbula ebitone by'abayizi kyamba abayizi abo batali bulungi nnyo mu bibiina nabo okufuna kwe beekwata. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaabituwe. Reverend Father Michael Kamulegeya nga yakulira ekitongole ky'ekereziya eky'ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Masaka asinzidde ku ssomero lya St. Joseph Secondary School e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi n'ategeeza nti abavubuka bangi bakyusizza obulamu bwabwe nga bayitira mu bitone ebikatonda bye yabawa ng'ebitone ebyo bingi bizuuliddwa eyo mu masomero. Asanyukidde aba St. Joseph Butenga abatalinze ekereziya na gavumenti nene bakwata akatono ke balina batumbule ebitone by'abaana. Bw'atyo n'ategeeza nti bo ng'ekereziya bakuwagira nnyo enteekateeka eyo. Bw'oza otagenda ku ssomero lwakuba waliyo okubala oba saayansi naye ogati agenda kuyiba bwe kiti kyanjagala okwebaza bayikuyo gy'otuleetedde ate n'ebyemizannyo